Oli ku There Is Still Hope, channel y'essuubi. Kale, gwali ku mukuto gwa There Is Hope tukwagala nnyo na gy'osinzira okubanga otulabira kitundu kyaffe kyakubiri eky'olunaku olwaleero. Kama tukwebaza tukuddiza ekitiibwa n'amatendo. Mwoyo mutukuvu jangu otuluŋŋamye mu Kristo Yesu mwana wa Katonda omwami tusabidde. Amiina. Kale, kitundu kyaffe kino ekyokubiri tukuleetedde Mami Farida Sserwadda ng'akubotolera ekyama ekimuwangazizza obufumbo gye buvuddeko bawezezza emyaka 41 nga bali bombi omwami n'omukyala. Kakati emyaka 41 omuntu agamba nina ekyama ekinkupangazizza mu bufumbo. Amazima tolina butawaayo matugo. Tekayo okutu. Umanya kikigwa gumaze emyaka 2 na oli mixture. Na mingi. So kyabitege. Mumune emyezi gumu. Bane singa wabayo chance ya livaso. Nensoka nkyuse ebiseera. Basi kyayagala. Sibiddira. Mama nze. Nimbadde manyi oyingirayo ng'oli musanyufu. Bana ngamba yingirayo na last waka. Basi tikasakira cyana nga kitambula kiti. Kisheshe. Kina nyashi simanyi bechebi. Ngawe ngayingira university. Of Mama, University of Marriage. Muganda University of Understanding. Ayokomera. University of naye eri University muganda wange. Bakayingirawo tubayinza n'okutikirirawo. Bakutikira butikisi. Ofunirawo ekirabo. Bawo babiri n'okakasa. Ebizimba. Kawali olaba relationships zino. Oba nga buli omu akyali ewuwe. Kizibu otegeera omuntu wo. Bakweka obuze oba tukweka obuze. Oba weegendereza. Saamunyiiza. Saakola kino. Naye muleete. Awo biwali okwekogama nti akweka ki? Ng'osooka osumula buli muze gw'olina. Ng'ojjayo. Obuyombi, obunyoomi, emputtu, obukyayi, obutaagaliza, obukyafu. Wanti wali obadde oyoza akulabe n'okakuba paasi. Akulabe. Naye kati. Engoye zezakazi wa kitanda. Zibeereeyo. Ngoye atuka n'okugamba ne sweetheart. Naye ebisaati yange jinjala okwambala. Sinazooza. Kale empeeri nayo nkyafu. Zimazeewo munnange ennaku zino. Kati zibadde zigwawo ng'olikuki. Kale bazina maanyi bannawulaba. Nawe zonsoberanga. Mpamba n'ebitali mu magezi. Kweli ebyo tebiri mu magezi. Ebyo tebiri mu magezi. Yambala eyo gye wabaddemu ejjo. Ate gwoba owulizeeyoleze. Gyeyoleze? Gyetwala abantu badobbi. Booze. Funa omukozi. Lwaki tofuna mukozi? Mwana takukola. Ndi muddu. Engoye yongerako. Ezo ina ntono. Satu ina bubiri. Kale n'olibala n'emmotoka. Ezo. Yatugezanga nze tokyazirabako. Yazitereka ng'eyo zikukule. Nga newalowooza tetukyatukula. Olwateeke mu kasasiro. So obuze tutandika buli omu okutegeera munne. Ebyo bagamba mu relationship emyaka mingi. Mwemanyi. Omuntu mumanyi oli naye. Ebyo balimba. Bino bimukeera kimanyi mwezi gumu nga mwetwala. Temusabyeko mpisa ze. Ani akufera. Mugalange omuleeta mu myezi 3. Ekisufu nalabawo byono. 3 tugambe mingi. Nazo kafuluta ennyumba yonna n'agisaanikira. Uganda okimanyi nawasa mu basezi. Genereeta. Agamba kino. Nga tabamba muli. Ate wali tuwafunako chance yebakako naye. Nemusipendingako ekiro. Muganda wange. Nga tabamba mulinnye. Abalala nga nebaka. Wali abamu nga muganda wange ekiro bakuba emika. Nenda. Sikulimba.
obuzeze obuno n'obugumiikiriza bafuna kampeo owulira luyi naye gwe kiki kimugirire bweru kina nampisa kutulabe muli mu bantu ate nze bwentyo munange soko bawe mami Farida asoka bawe butipu awo mugume bulungi tumale tate tukomewo era bw'obampulira gwe nyweza kukkiriza tewali kigenda kukwata ku lubuto lwo abaana b'ogenda bazaala eno wiiki yange yakwongera kuyita baana waliwo abakazi abagenda okufuna embuto waliwo abakazi abagenda okufuna baami n'abaami bajja abaami abali supernatural weetaagayo omusajja ng'ali supernatural nga tagenda kubeera musaalaba pita omusajja atali omwami wange tambeeredde musaalaba nebaza Katonda emyaka namugumu seetisse musaalaba gwa musajja sigwetisse nebwegugezaako nga gwalibadde ng'omusaalaba gufuuka ate ne gutabeera mwana wange nkusabira mukama wange omusajja oyo aleme kubeerera omusaalaba kubanga ajjidde mu kiseera kiri supernatural ngenda okulumya sutaani wiiki eno ate wiiki enzijidde bulungi nga yeya anniversary yange nga n'omulenzi ali wali atudde andaba kati ku TV mu ofiisi ye wamma nkutumidde bbayi badde nina mutumidde oyo nabanyumizaako ennaku zino omanyi omukenga bwenti nga ntambula gamba nga omukenga nga ntunuulidde nange neneyongeramu muli nenkyusaamu ku ntambula nenkyusaamu ku kubira yesengala n'enduulu maama oba gwoloza bwe nayogera anaataawo nembikaddiiramu sisabola bikaddiiramu thou shall not kukaddiwa mbyeyongeramu bweyongezi balongo nakulaba nokotambula nagamba yo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  Frida what are you talking about nalyoka ntunuulira bwati nga obadde ogamba ki koye sirina kyeŋŋamba wuliriza amasomo ab'Ebbulaniya tutegere Katonda affe ge maanyi gaffe yagenda okuyamba si mwana wa muntu agenda okuteeka abaana mu lubuto olwo Katonda si mwana wa Mwoyo Omutukuvu yagenda oddukiriyalinga yagenda oddunaaza yagenda oddwoza oyimirire wano ow'obujulizi oyimirire wano otendereze Katonda ogambe si mwana wa muntu naye Katonda nge ye yakikoze ka byonna full packed obiwulidde bulungi byawana naye muganda wange biko ebitambo abadde awera kukukkiriza abadde ndoza Ebbulaniya 16 batali kukkiriza esobola kuba nga tusanyusa Katonda obuvumbo bwe tulimu bwonna si bwangu naye osobola okukkiriza nti n'ebikyaganye bijja kukola ki bijja tereera omuntu wange ajja tereera obeera n'essuubi ewe obeeragahane guno ogusajja natomera guno ogusajja temuli eno mbwa yennyini ewedde emirimu so gy'okoma okwogera negativity tosuubirayo saala z'okkola kyo kituufu gwayoza gwayanika mu ttaka gwajjamu gwayomunguza gwayoga kakati mu wastage of time so tulina okubeera ne positive confession ate mu kukkiriza okw'amaanyi ebintu ebimu byokusabira saala zino omusajja wakyuka ebigera twala like 10 years 6 years ekizibu nti ffe twaba tusimbe kati olw'eggulu nedda kyeki impatient yegenda otutta ngaffe abalokole tuli so impatient naye singa okkiriza gwe aye sometimes buli osabira ekintu sitaani kicks of a dying horse mukyalo nalabako nga basala ente oba bakuwadde ekisambi oba ekigero okukwata oba tolina maanyi
ente esobola okusamba ne mufa babiri kyokka baba bagikutuddeko dde omutwe wali naye amaanyi gesambisa awo ne sitaani waaba agenda aba violent kakati awo giraba ebintu ate byonganga byagera okwonooneka biki akudiscouraginge amaanyi gakugwemu okiveeko kiki okitegeera so kukkiriza kwokka okugenda otuyamba buli omu waali yamanyi kyayitamu naddala ekituuka ku byamaka muganda wange teri ali perfect manye waliwo ka point kakoze n'agamba baawe teyamufuukira musaalaba banange bali mu bufumbo ng'omusajja musaalaba era agamba musaalaba mumenetiko musaalaba gwange bane bannaaye kino ekizibu kyange simanyi nakumanya kino kizibu kyennyini kyenina omukazi amuyita kizibu omusajja amuyita kizibu abamba nina olumbe lw'omusajja abintu fe abeesibidde mu mbeera the way we talk ebigambo byetufulumya nga tuli mu conditions ezimu byongera okutusiba bitwongera obusibe kanaakamwa Yesu yagamba kanaakamwa katonzi kati gw'omanya ebigambo by'oyogera eri marejio eri abaana bo eri bbaawo osanga omukazi kino ekyana kisiru nga kitawaakyo obusiru bwayonka buyonke obusiru bwa kika kyewammwe buli mwana yayonka buyonke busiru owulira liita ng'omuzizingiti gw'omusajja niyo nebiita ebyo bijjawa omuzizi ebyoga bikozesa mu bakadde tobalayo wakigambako omuzizingiti omwana oyo nze mulaba bijja nti nakuzinaamikisiga ayongeddemu bwakyuma kakati obujulizi obwo obuwulidde ekisooka nga onoowangula oba omusajja wo omunanywerera mu bufumbo tomulaba nga mugugu tomulaba nga kizibu buli omulaba nga ekizibu n'ebisoboka bifuuka ebitasoboka newalitadde omukwano oyongerawo busungu nti kiri kikuleetera omukyawa newaleeta ekigambo nga kigamba developinga okikuba kubanga omulabamu mulabanga ekizibu omulanga yakulemesa obulamu yakusibiddemu embeera singa siyaliye singa oli Amerika sitaani ayinza okulimba omanyi kyasooka okukola akujukizayo kabulaza kali akalinamu kwakuuseede singa oli Canada singa kati tuli bulungi oli wano olina tomanyi nakiddako ekyemisanonya amazzi ekyeggulo obuugi butalimu sukaali alina bena omusajja ono era omusajja ono natomera mupunga mujanja waliyo abatakalina banaye waliyo abali kunoonya omupunga ogwo n'omujanjalo bagubuze kakati gwe mwennyini gwoli mulemesa n'okugula ennyama ebigambo byennyini byogera bannaki obwavu bwalina ono oba bwakika bumunyokako n'okunyooka kwegamba n'omwavu amuyita mwavu nze siraba future mu musajja oyo kale wulira ebigambo nge kakati genavaawa kubanga gwe namba 1 katonda gwe yamukwasa mukolere wamu mutambulire wamu mukyuse destiny yammwe as a family kakati gwobanga people abasajja abamu they try hard but things don't work out bagezaako nyina ebiganye gyovudde mukazi ebigambo byayogera ate olinawo n'ebigambo byonna byayogera oyo watyo era agerakudaga nga talina wadaaga muganda wange ojja otambuza bigere paka waka noyita wali ku dduka niwewolayo akakiro k'omuceere ogerayo mukano nakuwayo mukene nenyanya gabana olunaku luganyi nnyo okudda ntambuza bigere kale ono byatugamba abadde yalya mikoko atubajjagalire mukene ali nowogana omulya jukira olina stress eno ebuza appetite kyo kituufu
Zagaba naye. Nozolaba. Mubeereyo ne muli ebikoko byennyanja biki. Sibo Sofa baadaye mukene, buno otulo obwengenge bwondetedde okutula buno. Mwabaza nafumbirwa Mbasaside. Basaasira. Mbasaside banga ekibaleeta mu bufumbo kuzaala. Mbasaside. Basaaside. Ojja bazaala. Nojja oyinza okukomekereza nga buli mwana na maama. Buli mwana na taata. Ali gwosoobera okufumba okuzaala buzaazi. Muganda wange it's beyond. It is beyond sex, beyond producing, beyond kwoza ngoye, beyond kugolola kufumba mmere. Bisukuluma waawo. Tibiri ebyo byolowooza bye bakufera. Marriage is responsibility. Omuzungu tayita obuvunaanyizibwa. That's number one. Responsibility. Kasa weerabira ekyo. Ebirala tebigenda kukola. Okitegedde? So muganda wange kusabira nga nawe neesabira eno university si nyangu. Bannaye namwe abalina abasajja banamwe abalina abakazi monekero balabanga ekizibu. Omukazi omuteeka mu condition ya kizibu. Kino ekisimula ky'omukazi gwe wamuleeta omukukumuddemu abaana tomulabirira. Ebbere kati olabanga sapatu ga bannange. Tomulabirira enviri zonna ziringa bana bali mu campaign abiyita mu nfuufu. Zonna za brown. Tezitegerekeka mpaka wadde ali awo wakasanga kanyirira teekamu ssente sente ozirina naye sente oyonoona nyonoone. Kati abakunyumira bano ab'okukuba no baye abetaddemu sente zaabwe bebakunyumira ate ne bazikugjamu ezo aki tozikwata noziteeka mu mukyala wo n'olaba enkyukakyuka. Sibola tuve wano bajja kukuba. They are difficult. Balinga andekerawo gamba Yesu kubanga nkyali mulamu era nkwebaza nekuba obufumbo bwange n'abatanafumira kuba singa obwo webaze Mukama njatula n'akamwa kange obere omulokozi wange era omununuzi wange nsaba onnyambe obufumbo bwange buno tusobole okwegumikiziganyanga naffe abatanaba wekisa tunaba tufunye naffe tusobole okugumikirizenga mu Kristo Yesu. Amina era amina. Kale tujja kwetololamu ko dakika nga 2 otukomawo. Atwagala kulaba ebintu byoteekeddwa okukola nga wakazuukuka. Mu lufuutifuuti. Do this every morning. Ndikola kino buli kumakya. To clearly see your visions in the spiritual realm. Bajja kibavuniramu nga tukomyewo. Bino byoteekeddwa okukola buli lw'ozuukuka nga tonnabakowa ku kyonna ky'okola. Bigenda kuyamba okusobola okulaba obulungi okwolesebwakwo okuli mu nsi ey'omwoyo. Era bikuyamba to recall your lost dreams. So biringa bibiri nga tonnaba kukola kintu kyonna nga wakazuukuka nga tonnabaako kyokola. These two are very important. Omuzungu agamba bya mugaso nnyo naye abamuzungu agamba bya mugaso nnyo olufuutifuuti oluzingezinge. Kale dakikasa Webale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eyatishitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.